yokko kale owulira otya ng'oli President Museveni naye nga Nakasongola tugenda teekayo ekibuga era Kasongola eyo Africa egenda kweyawula wetunatuukira 23 bw'oba obadde ng'ogenda wabweru tonasasula ssente sooka olinde mu wiikisi 2 osooka olabe gavumenti kikyezaako olunaku olw'ejjo nabadde ku mazzi eyo nga ndaba be bapulaninga wiiki ejja saawa yona mugenda mu 8 then akasemba. UG Now TV disclaimer. The content shared on this channel is for informational and entertainment purposes only. UG Now TV does not guarantee the accuracy, completeness, or reliability of any information presented. Viewers are encouraged to conduct their own research and verify details independently. The channel and its creators shall not be held responsible for any actions taken based on the content viewed here. 2026 UG Now TV. All rights reserved. Kubuzaako munywanya kyekumidde ku mukutu gwa L40 webalinyo webalire ddala olwalina kusomwezi ezo nyine 18 omwezi ogw'omunaana 2026 kansooke mbanirize mu vidiyo y'olunaku olwaleero era ne mbakulisaayo bonna be twatambula nabo olunaku twasimbula lwali lwakutaano twakomyewo lunaku lwabadde lwa Sunday wiiki eyo ewedde oba ene natu Sunday lwe lunaku mpozi olutandika wiiki twakomyewo wiiki eno ku Sunday kama tusobozesa otambula obulungi twasimbudde olwokutaano ku makya saa zaalinga 5 tugendeyo ku mabeere ga nnyina mwiru ne tulambula ebifo bingi nnyo byetuze okutunuulirako olunaku olwaleero okuva we twava tubadde tetukolanga naye we twasimbulira era bingi ebyali bigenda maaso mu ggwanga lyattu n'omukulu Alex Mukulu n'amannya awo amalala yatuva ku maaso oyo omuntu wakizo nnyo mu industry naddala ebya comedy mu Uganda. Nakasongola we twaviira wano eno nga baleese ekiteeso nti baagala gifuula capital city ya Uganda n'ebirala bingi nnyo ebigenze mu maaso awo ssebo nkwaniriza. Bannayuganda muli mutya kansubire muli bulungi era naffe gye tuli twakomyewo ndowooza tugenda kuba tugezaako okutunula mu ebyo ebyabaddeyo e40 n'ebimu ku bye tutasobola kukola ki kulabako at least ko nti twasobodde okukomawo we tuli naye katusooke tutunulire ebyo ebyatambudde n'okusaasira abo bonna abatasobodde kutambula bulungi abatufaninze betwalese abatasobodde mwena twabasabirayo oba ebirungi bye twafuna namwe twabaagaliza. Kale ndowooza era tusimbulire awo wennyini tusimbulire ku lugendo lwaffe twatambula nga tugenda ku mabeere ga nnyina mwiru. Ekifo ekyo nno abantu bangi bazzenga bakiwulirako ebintu ebyenjawulo oba oli awo era bingi ebizenga byogerwa ku gundi okwo naye nze akamu ku bwasinga okunnyumira kwanze eyo nali nagendayo emyaka miwanvu emabega naye ekigere nali saakiraba. Twava neno ng'otusuubiza otulaga ekigere naye era ndowooza ku luno lwe nafunye omukisa okukiraba kwanze ku luno nagendayo saakirabako naye ku luno ndowooza nasobodde okukiraba. So ebintu ebisinga obungi nga sikumazeemu maanyi obadde okimanyi nti juzi video gye twakola nakolaga nti kaadi z'amatatu ziri empiki 5 mwezi naye ngamba nti omwezi oba omwaka gubaamu emyezi 52 kyokka ate mu 40 mu tawuni oba 40 yonna erimu emiwaatwa oba kanjite emiwaatwa oba ebiddiba oba ennyanja entonotono ze baasima ziri 5 mwezi 52 nazo. kakati nina ebintu binayongedde okukonfaminga n'okuzuula oba oliawo ebikyatuleme nabadde nasobodde n'okuvumbulamu ekintu ky'ensi okubanga kyerivansinga ensi erivansinga etya nti tutambulira mu vision yetutambuliramu nebanga etukolera kyewandiise time loop okugeza mulimu omuntu gwosobola okugamba nti okusiba n'okutwala ebweru oba okuteeka mu America nga tolina kintu kyosobola kukola
obeereyo just nga tolina ssente n'okugamba nti osigale wano e Uganda okole. Omuntu ajja kugamba nze kangende mbeere mu America. Lwaki? Nti olwo mulimu omuntu asobola okuwa vision eyo nga yeewala bantu, mulimu omuntu asobola okuwa vision eyo olw'obwagazi, mulimu n'omuntu akuwa vision nga tamanyi gy'alaga. Kakati eno ensi ekola mu kopi, ffenna etusikaninga mu kopi era netuwa vision mu mind yaffe. Ffe ne tulowooza nti tulina gye tulaga, naye ate okulaga okutambula kwe kulivansinga ebyo bye tulaba nti bye bikyamu muffe. Omuntu asobola okugamba nti weetaaga kutunulamu oba kwekuba mu tooki. Tosobola kwekuba mu tooki ng'oli mu kyaki yemu, ng'oba oli mu kifo kyekimu. Kanko ekyokulabirako, buli woowasa omukazi n'obeera naye nga mwetunulako biki. Ekisooka mwegata ne mutuka ne mwekoowa, omusajja bw'aba takola ne bw'obanga tokola nga ssente buli lunaku zikusanga waka, era omukazi atuuka n'akutama. Naye ate buli wootambula n'ovaawo waka n'ogenda n'okola okomawo olweggulo nga waka bakumeesinga oba bakwetaaga. Buli wootambula naddala abakyala oba abaami abalina abakyala bakola safaari, musajja avuga mmotoka amala wiiki nga taze waka, oba omukyala akolera nga Mbalala oba akolera mu zi shifuti, oba naddala abasirikale oba ffe abatraveling. Bwe tuva wano ne tugenda ewaffe mu byalo nga nkolera e Kampala, ngenda otuuka nga banjagala mukko. Kati mukunjagala mukko kinyambako kwegamba kinkuliyetingirawo vision nti love gye baba nayo eba nyingi. Kwaba ffe mu Runyankole tukiyita kusisira, baba baludde okulaba. Baba baludde okulaba kwegamba kwe kumisinga omuntu. Kati enensi eri creatinga bwetyo vision nti challenge zetusanga buli tugende ewaffe gye batuzaala mwe muva amarogo agatulemesa okukola gatya. Nja kumala omwaka nga sigenze mu kyalo. Omuntu bw'anandaba tajja kuja kumanya mbeera gye mpitamu mu kibuga. Eyo embeera ejja kunyambako okulivansinga leya ekyusa vision. Omuntu ajja kundaba agambe oli ali bulungi, abange bali bubi. Olw'okuba abamanyiziza amaaso yalowooza bali bubi, ate mwe muva n'obutategeera oba okufuna mayindi. Ekyo kyoyita okyusa leya etuyambako okukyusa ekyo. Nti omuntu kati Stone bw'obeera bw'ogenda nga Mbalala kati nomalayo emyezi 6 wenziramu okulaba sikulaba nga bwe wali. Kati olw'obutategeera nze bwe mba nkulabye nga ndi mu kyalo nja ku mayindi ey'obusiru ejja kunteekamu engambe Stone ennaku zino yafuna ssente. Lwaki abange tebafuna ssente? Ebiddirira kugenda ku masabo kulwanyisa byokola tebiyitamu, oba bwompa omutwalo bwenkoze okusiraanya. So mu mind eyo oba mindset eva ekola ekyo nti ojja kwesanga nti mu illusionist nti omuntu yandibadde atambula n'ava mu area endala nadda mu ndala ne bw'oba tozeewamu. Kikuyamba okubanga osobola okufuna nga recruitment empya, era ebintu ebyo byakolebwanga mu buto nga ffe tunaaba maziga nkuba n'obanga eyeenaazizaako buto. Kati buli woova omuntu okujjukira kivaawa waliwo Katonda yenna akikuteekamu oba babutonde okujjukira ndowooza obeera ekintu ekyo okirina kaidiya. Waliwo amaanyi agakujjukiza ekintu ekyo kyoba weerabidde. Si ara si Yesu saani wabula Katonda yabikuliyetinga weebiri. Osobola okuva wano n'otulako nga wansi w'omuti n'ojjukira n'okakana. Kyova olaba bakayita ka fresh air. Lwaki kekaggula mind nti omuntu olina okutambulirako mu bifo ebimu ebikuyambako okuggulawo mind ze wali weerabira. Era n'abantu abali application nga bafuna endowooza empya mu bwongo batambula tebabeera mu office. Era n'emiti gyayo oba obutonde bwayo otuukayo n'obulya nga n'omubiri gutadde.
yensonga lwaki ngambe nti buli we mutabeera mwenna ebbugumu liri ne litabakuba oba ne limala ebbanga teribalaba ligenda okuddamu nga waliwo enkyukakyuka ezikoleddwa okomawo ng'olinga omuntu omupya mu sisitimu y'oli naye bano abatategeera yadda mu kuroga asobola okulaba ng'okyuse olabika bulungi nalowooza olinanyo n'atasooka kumanya oyita mu mbeera ki ye mayindi emuwa kuroga bulozi so ebiddirira awo ekivaamu kutandika kuroga bulozi n'atandika okuseranya kyova olaba kirungi n'otambula mu area ezitali zammwe oba gy'otazaalibwa era ne bwoba nga olina wootambulidde woozaalibwa tutambula nti ngenda kutambula ntuuke ewaka bandabe olina ebifo by'osobola otambuliramu n'okakanyumira eyo obuzibu ebifo ebyo ffe tuba tetubimanyi ebifo ebyo weebiri naye obuzibu obuliwo nti abantu ffe twabirekera jjukira ffe abaddugavu Africa edda yayitibwanga Alukabulani. Alukabulani kitegeeza eno ensi yali y'abaddugavu kubanga kai bw'ogata kai n'ogata Alukabulani n'oteekako Nunaki kitegeeza Guardian of the Galaxy. Guardian of the Galaxy kitegeeza kwetooloola buli wamu bw'otunuulira obwakabaka obw'edda kabaka yasimanga era n'Abaganda okujja baavanga baali bawaswa ne Katoka baabasindikanga genda onfugireko wali genda onfugire wali n'atambula olugendo square kilometer almost oba ngambe mitwalo na mitwalo n'agenda n'ateeka eri amakanda obwakabaka bw'Ettoolo bwayingirawo oba bwatondebwawo 1822 we butondebwawo obw'Ettoolo 1822 naye mu kutondebwawo era yonna Tetole yali ya Bunyoro yali yabajja eddaka oba Chwezi era bwe tudda mu myaka emikadde bwe nkunyonyola ne nkulaga nti Chwezi Empire abazungu tebannajja abazungu baba Belgium baze wano mu 1900 era we bavumbulidde eyabadde almost eyabadde gundi rural esinga okuba enkadde baagija awo fort ku boda ye fort ne Congo naye yakozesebwanga abanyamulenge be bali bajja eddaka abakadde aba green abanyamulenga tetubamanya ate anti kati ebyo byonna baabikweka era bebimu almost byebimu bye tugenda okutunuulira eno wiiki yonna tugenda tunulira obuvo bwa Africa oba bwa Bunyoro bwavaawa era ngenda kuterayo map eziraga obwakabaka bwotarabangako kuliko Chwezi Empire Kush kuliko obw'Abazulu n'obwa Mali obwa Masamusa obwo naye saawa ya leero omanye Kush weeri awali Kush we wali Sudani we wali we tutuma Sudani saawa ya leero we wali n'awalala Abachwezi oba Chwezi Empire nga tenabeerawo Kolombo ye yali eri eya Congo Zaire Kolombo ng'etwala eyo awali Zaire Central Republican omuli Abanigeria eyo awali Giant abantu abanene ddala eyo na Kolombo yali Kolombo Kingdom eno Chwezi Empire we wali be bayita Bazodanga abantu abaali aba green then Bazodanga baali bafaanagana n'abantu abalimu Abazodanga abaali wano be bamu ku baali Bungereza awali Spain nga ba green Italy baali ba green era ngenda kuterayo ne history ngenda kuba nkuterayo ebifaananyi obirabe ngo olabira ddala territory yonna yali y'Abanunaki naye nga balimu ebiwayi nga bw'ogamba nti territory eno yonna continent ya Africa tiyabaddugavu naye nga abaddugavu abalimu mulimu aba Ethiopia beeru nnyo mulimu Bamasai baddugavu nnyo mulimu Abachotara beeru nnyo oba nfuna mulimu Abasudani abalimu green oba blue black so omuzungu bwe yajja ebintu byonna byasooka okustadinga kumanya obuvu bwaffe gye twasibuka bw'amala obutwala
n'alyoka atukuleetingirawo ekifaananyi ekirala. Kankolage history ngenda kuterayo vidiyo eno nga baqueen bavuganga ebyombo, ebyo byombo se bya alien banna. Ebyombo bino byali byabachwezi almost abasemba mu civilization etisembyeyo okubeerawo. Era ebyombo bino kankinonyeko wano n'abali ku TikTok mbarageko byali byabachwezi babyekolera mu tekinology eyaliwo. Ebintu bino bibaddewo almost emyaka n'ebisiibo, naye engeri gye babikyusa sawa ya leero ne bw'obuuza omwana oba omuntu yenna n'omugamba nti bajjajjaabo baavaawa oba biki ebyakolebwanga, ekyamazima tewali kye basobola nakunyonyola oba nakuddamu. Omwana ajja kusigala ng'akulaga. Kati abantu bano baali mu Kenya. Mu Kenya mulimu tribe ey'Abanyoro ennene, nga bwe nakugamba nti pulezidenti w'Ebunyoro eyasooka ye yali mutabani wa Kabalega. Owe Kenya eyasooka ye mutabani wa Kabalega. Owe Ssese bamuzaalira Ssese nga Bunyoro 1800 ekyatwala Ssese. Obalaba abo Abakikuyu. Ssese waliwo kyewaŋŋambako Sseseri. Eri yonna yali diameter ya Bunyoro, era kabaka w'e Bunyoro Kabalega omusaayi gwe ogwasooka bagenda okuleeta wano Jomo Kenyatta, bamuleeta n'agenda e Bunyoro n'abagamba nze sobola kufuga kubanga eri namaze dde okulwanirira obukulembeze buninzi, nasobola kudda mu bya Bwakabaka, mwesootinge mufune gwe muteekawo, nze ngenda kufuga eno. Kitegeera bamujja Sseseri Island eyo Tanzania yonna territory wano Buganda, zino Buganda, Busoga, biki ebyo yonna tebyaliwo, yonna yali Chwezi Empire. Naye nga mulimu tribe ezo zaali bbiri, Batwa Abajeda kuba Abanyoro. Kati ne bajja nga beetematema nga beeyawula. Kati ate 1907 omuzungu olwamala okuyingira wano mu East Africa n'alyoka atemaatema eri gana amasaza. Kati Mubende yabadde ya Bunyoro era n'abazaaliddwa mu 1905 Mubende yabadde mu Bunyoro. Kati yano isaawa zino eri mu Buganda. Obote we yaweza Obwakabaka mu kubuza Mubende yawano ne bagikomezaawo mu kigavumenti ky'Obote, naye nga ne Mubende yabadde ya Bunyoro byakyuse bukyusi ne bagizaayo. Naye bwe bagamba nti kyekiti nali ngamba nti singa bakebera ne bagamba nti tuddeyo mu 1600 America togirabaaze, Finland, Denmark, amawanga China, eyo na waliyo baddugavu. Twarabanga bufirimu bw'abajetiri nga balina obuntu wano emabega obuviiri obubeeta paka ku bigere. Ezo zaaliko tamaka z'abaddugavu abaasookawo. Basamurayi baali baddugavu, ab'e Japan bano baninja. Ninja eyasooka yali muddugavu, naye olw'okuba nti temumanyi anti oli ajja buuza ki ekyabaawo. Bino byonna mbayisiza mu script ennene oba kubawo ekifaananyi ekinene, ngenda kuba mbitematema mpola mpola. Tujja kumalira nga oba oliawo mu maaso eyo oba mu nnaku ezinaddira nga tutegedde ebintu ebyatuukawo. Bwali bulajjagavu abaddugavu bwe baakola nga bw'olaba kati. Ojjukira proposal gye nakuwadde ne nkugamba nti singa kabaka akeera n'atema wali aba agenda kola ki, baba bagenda kukola sente nga tebakyasabiriza Abazungu. Bino byogambe byokusengula ku lubiri kusenga ku lubiri. Abaganda bwe nakinyonyola mulimu abalaba nti mba mpebudde oba mba ngaazalaye. Naye kimanyi olw'obutategeera bwe bwaleetera Africa okugwa n'obutanoonyereza, byebimu ku bintu ebyaleetera Africa okugwa wansi n'essawa ya leero kubanga Omuzungu atumanyiira. Bw'otunuulira vidiyo eno sigikulaze bulungi naye kanginoonye wano. Bw'otunuulira tekinologi eyaliwo n'ebyombo ebyakozesebwanga bajjajjaffe n'amaanyi ne skill ze baabeeranga nazo mu Africa, mu biseera Abazungu tebaabeerangawo. Tebaalingawo.
bano bevumbuliranga ebintu byabo batusanga nga tuli organized nga buli kimu kwegamba Africa ye muntu abeerawo obatunulira abantu abawangaliranga mu biseera biri ebikadde ebamu abaali bwe bati abanyamulenge omwali Bathaka bebinebika ebyawangaliranga wano naye bwe tunatukiranga mu paati ey'omunaana nja kuba nkubulira lwaki baali bafaanana bwe bati naffe tufaanana bwe bati emabega eyo mu vidiyo ze twakola nakugamba nti tugenda kukyuka nekugamba nti n'amazzi gennyini getunywa saawa zino tunywa amazzi aga white galina tesiti gy'omanyi bwe tunakyuka saawa yale waliwo abantu be bayita ba vitiligo ne banaabeero bwe tunakyuka ba vitiligo be bagenda okubeerawo ojja kunoonya omuntu alina sikini bweti bwe tunatukira mu 2070 nga taliiwo ojja kunoonya omuntu alina amaaso bwe gati tunuulira omwana wo tunuulira bbaawo tunuulira ani eriiso lye lya bbulaaka naye mu liiso lye lya bbulaaka saawa ya leero mulimu kalingi akatono nnyo tugenda ffa tuggwewo kalingi katono nnyo mwetegereze bulungi mu kino ekya bbulaaka we kigwerako mulimu kalingi aka bbulu kali wano weekati aka bbulu akali kumpi n'eriiso kati bw'omala okutunuulira omwana wo ojja kwekanga ng'ate mu liiso lye mwennyini mulimu kati ate abazaalibwa nga balina amaaso galimu galinga gaminya kugamba nga galinga ga brown naye ate waliwo yali abadde n'eriiso nga lya brown kati gaze nga gajja nga gafoominga mpola kati bulu egenda ewamba naye temukiwa attention omuzungu yali akola sirimu teyamukola nti yamukola ng'akakanye oba nti attirawo yasinzira ku ebyo katonda bye yakola nti katonda waliwo amaanyi agaliwo agasobola okujja mu object yemu ne gakuza mu ndala kye bayita time travel nti osobola okulinnya ekigere wano n'obula mu katikitiki kamu ogenda okomawo ku nsi ng'oli mu 2:8 naye nga ng'olaba nti obaddewo eddakiika nga 10 agamaanyi ga muzungu ga katonda nekya ago ga butonde naye teganaba kwegamba ngezaako okugavumbula oba okugazuukusa naye amaanyi ago abazungu bamala okukizuula era bw'oba otunuulidde 1928 n'okebera ku Stargate ojja biraba emisiri Stargate gye bajjayo gye bakozesanga okutravolinga amaanyi ago omuzungu kwe yasinziira bw'aba akoze amazzi g'onywa akuteeramu fluoride ne reed kyekimu ku birungo ebikyasinza okutta omubiri fluoride wabulabe nnyo gano amazzi getunywa wano gano getugula mu maduuka ag'obicupa ge batuteeramu naye ffe bwe twabeeranga mu byalo nga twafumbanga amazzi ag'enkuba enkuba bwetonya munauganda alina PhD oba akuze mu bwongo kiki ekikulemesa okulega amazzi n'ogafumba n'oganywa masina budde emirimu kale kyekyo oba tolina budde nti bakuterawo ebikubuzaabuza ogenda ng'osaanawo mpola olw'ensonga tolina budde omuntu n'akolera amazzi n'onywa amazzi g'otamanyi gye gava ng'owaayo ne ssente nga sinagabwerere nga akulwaza ng'weesasulira kwetta fluoride bateekamu waaki ne liidi g'ogambe okimanyi nti ku katale k'ensi yonna tebikirizibwa okimanyi bino ebizigo ebyerusa abantu tebikirizibwa naye lwaki babikozesa lwaki babiyingiza wano bagiwa ku nguzi ate ne bagiprograminawo ne mind ne bagigamba mmwe mugenda kuba mubikoramu omusolo URA kiriza bukiriza ne biyingira tunuulira waliwo empiso ze baleeta mu 1984 empiso ze baleetanga okugema abantu ne mu mwaka gwa 2000 empiso ya polio gwe bagikuba nze tebankubako polio nakati Japan bakuba polio kebeerako mu history we Japan China n'awalala ombuulire gwe yasoma alina degree
ombuli nze nabadde nkola experiment nenkizuula nti Elon Musk ne wajja Uganda obadde okimanyi nti Elon Musk ne singa ava eri n'agamba nti buli munnayuganda ku sente zange njala muwaayo miliyoni eya $, kubanga asobola buli munnayuganda ava wana agende Karamoja, Mbarara, Gulu, Mbale, Kagadi, Bushenyi, Ibanda n'awalala nga buli munnayuganda Elon Musk ng'asiimye busiimi nga ye tuli bantu bameka bangi tuli mu bukadde nga 5 si bwe buwumbi 5 buli muntu ng'afunye akakadde asigazaako ne balance singa Elon Musk akwata obuwumbi aga n'agamba buli munnansi wa Uganda njagala muwaayo obukadde akakadde kamu kamu era ng'etteeka Museveni abalemesa okimanyi ekyo nti oba gavumenti ya Uganda eba erina okuzibasesemya si ne bateekateekako ebisango nti mulimu ebintu bye baleeta Uganda nga tebikkirizibwa nga gavumenti yeekanya agamba muleete lwaki Japan tebagema mpiso ya polio lwaki ffe batugema abaana babawa ebintu bino omuli ekyogero omanyi bino ebintu bwe mba mbyogera muvaayo abasiraamu bano abasiru abatategeera abalowooza nti bokutegeera kwabwe kuli mu Qur'an bw'ogamba nti omuntu kwata kopa akuyambeko oli n'agamba nti omata ali mu bya sitaani naye ffe ekintu kye tutanabakkiriza ng'abaddugavu era obusiru obutulimu nti nze saawa ya leero nkimanyi nti Katonda yantondera mu kaleenu enzirugavu ekyo nakitiikinga gyekiri Katonda nantonda nti Matayo nze nkuze nga ndya emmere etali nsiike nenkimanya kibeerawo naye abantu olw'okuyingirira mu bintu by'abazungu balyaganaga bo balowooza okulya ebisiike ye muddugavu yewakabe okusaba mu ddiini mbu ye muddugavu mbu Katonda lwakwanukula gw'olina n'omukisa Katonda yakutonda nga ne bw'oba tosabye amaanyi go wano weegali agasobola okuyambako okwezuula si bayibuli si Qur'an okutugema polio lwaki mu kutambula gavumenti ebaleetera ebifo Museveni wali owuliddeko nti ali ebinyeebwa bivudde mu factory lwaki ebya Museveni bakubisa ekinu wali owuliddeyo obulo buno obuseera bw'obulo wali owuliddeyo ku katabo akakwata oba ku mmere kubanga babipostinga emmere President Museveni gy'alya akalo oba obulo buno bw'alya babusa ku lubengo ku kiti ku lubengo waliwo olubengo waliwo ebiyinja bye twaberanga nabyo emmengo kankurage wano emmengo zino nzirinawo wano omanyi nze engeri gye mbeera nnyo mu bya research nze ebya Africa tebisobola kumbulako emmengo ze twakozesanga era nze bwe najja mu Kampala nga mpula ekitundu mmengo nali ndowooza gyebiri biyitirivu okitegeera naye bati osanga Abaganda tebabirina tebabimanyi nabimanyako era ne bwebibabuuza oli akugamba bino si bimanyi byebiki okitegeera byebakozesa okussa obulo okussa obulo kavidiyo kano Omuchina akuta amazzi g'enkuba agamansa mu dduuka lye awoza mmene kasitoma kamu araamiriza amazzi g'enkuba araamiriza ku mazzi g'enkuba agamba nti kasitoma mutwale konteyina ebintu mubitwale mubimalewo abaddugavu nakugamba essaala ekola 10% naye 10% 7% eva mu bazadde bo nabakwagaliza teriiyo kintu kyonna Katonda kye yatonda nga tekirina sapooti yakyo mu kalica yakyo ekintu kino bw'okikola wano ono Muchina nkugambye Muchina akikola bw'okikola wano mu dduuka lyo ng'oli mu kikuubo omuddugavu alyoka n'avuma gwe buseeka bwonna bulyoka ne buvaayo obulokole bupasita bwonna ne bulyoka buvaayo ne bugamba wuyasamira ne tukivumirira okitege obadde okimanyi nti singa okola woteeri nga n'oteekawo etteeka nti buli akolamu alina okwogera Oluswayiri oba Oluganda obula bakasitoma olw'abaddugavu olw'obutamanya era kituufu lwaki nti entegeera yaffe ntono ddala
lwansonga nti tetukkiririza mu bintu byaffe naye laba bwe twesibako laba gye bali obalaba omulaba oyo ani oyo oyo ani oyo bani bapapa bani eyo papa ali ne Black Madonna kiraba kati omulabye bulungi kankuweyo just kano akasemba ono si musiraamu si musomaali Musomaali ono si musomaali ate nga musiraamu akola kyawo nga bamunaaza amata akabonero k'amata abanyankole akabonero k'amata kana akabonero temukamanyi abanyankole abanyoro simanyi wano e Buganda naye eno kali kyabasinga mugimanyi oyo musiraamu kati bakunaaza amata n'oba otya akabonero k'okunaaza amata mukali kya yaffe bakunaaza oyambadde engoye akabonero k'okuyiira amata mu sisitimu yaffe abaana ab'obuwala bonna bwe bagendanga okufumbirwa ebintu bingi bye bayitangamu kabeeranga akabonero ku muntu yenna okutukuzibwa buli gy'alaganga aga amata naye tokyasobola kukakkiriza olw'ensonga nti bakuleetera bayibuli mbu Yesu ajja kutukuza mbu Yesu yava yayiwa omusaayi gwe ku lwaffe ffenna baba yaguyiwa omusaayi ne gunaazaawo ebibi byonna abantu kiro na misana omanyi ekintu kye babateekamu kyefaananyiriza bokeera ne weeyama obuvunaanyizibwa ng'oli taata kitegeeza nti omanyi okuwasa kyekitegeeza okuwasa kitegeeza omukazi oba omuwala omujja ewaabwe ogenda mumulabirira n'abaana be tagenda kuddamu si kye bayita obuvunaanyizibwa kyekyo ekyo kye boogera mu bayibuli singa bwali buvunaanyizibwa bwa Katonda twandibadde tetuyiga byakulya ebizibu byandibadde tebitukwatako kuba tuli baana be twandibadde baana be twandibadde tetusobola kunoonya kuyaayaanira kyakulya ng'emmere w'okuwoolera Katonda omwana we asobola osula enjala ng'olina ssente tekisoboka lwaki totereka ssente ewaka n'ogamba omwana ow'emyezi 2 genda okole n'ogamba omukyala wo genda wenoonyeze kyakulya omukyala buli wakola wana abakazi tebaleekaanira ku mawulire ne mu gavumenti nga yakozeeyo akalimu akatono bwe kati mbu omusajja yansuulira obuvunaanyizibwa kati ffe Katonda yatukola atya kikolimo kyennyini kati lwaki munimba nti yafiiririra omusaayi gwa ebyo yafiiririra gwe gwatategeera gwe baffera naye Katonda yatonda particles n'aziteekawo golina okuyita mu line ezikuyambako okuzitegeera enjala bwekuluma ettaka weeriri genda olime emmere ejja kuvaamu olye ofumbe olye omusana bwe gwaka tokyafunako oxygen simba omuti mu lujja empewo ejje kyali kya nnono kyali kya kalica kyali kya tteeka buli waka omufirika yenna wabeerangawo ebyokulya ebyewaka organic ebibala amaka ge bayita amaka wetukulidde ffenna tewabulwangawo omuti gwa muyembe ovakado epaapaali ebikajjo emiyembe ffene saawa ya leero okumanya nti baze nga batakalica zaffe era nze ntunulira bakatikiro abali mu Uganda bona bakabaka tebakyayogera olw'ensonga nja kubuulira mu maaso awo lwaki bakabaka tebakyayogera ne bakatikiro bonna nti amaka gonna okuuma ennono esooka kuba n'ebyewaka ebyo byongambye ebyo byengambye nti omwana ebyo byebimu kusimbolize zagobanga abaana mu bubbi era ffe Bunyoro nakugamba nti kalica yaffe wazimbanga omuti oba n'olimu omuti ewaka omuntu waaba ayitawo n'anogako omuyembe n'agulya otaaseza bulamu abakikola tebamanyi education ababirowooza waliwo wano engambo z'empulira nti simanyi mbw abaabaga amateeka ga Buganda mbusema bagenda eyo mu nsozi bwe banga baagabaga gwe omuganda wa leero lwaki togateekesa mu nkola lwaki ogenda mu bukatuliki ng'ate bajjajjaabo we baagabagira tewaaliwo ssomero onfuna nkufuna kati
ebintu ebisinga byetwasuula ensonga lwaki buli webaleeta wano zi chemical gavumenti ya President Museveni bagamba muweereze muteekeeyo tewali buzibu mwe mwongera kufa naye nkugambye olwobwalya buva ku rubengo olubengo ndulinamu wano naye ndowooza oba luli wala olubengo ndulinamu wano nga mbadde njagala ndulageko ku muntu ono asobole okutegeera n'okumanya line gyalina okubeera. Nze nabadde ndaba wano video tunuulira wano embaata kanjiyite embaata kubanga mbadde ngenda kunnyonnyola wano banange munaasonyiwa naye tewali buzibu tunuulire n'embaata njagala tunule video eri waggulu otunuulire n'eri wansi then bwe mara nkunnyonnyole video eri waggulu ogirabye bulungi. Pastor Awanda Amarusu Pastor Awanda Amarusu mu ngalo z'omukazi mbw amuwa emikisa omulaba pastor kyokka ate eddakiika yemu wansi meeting eno yabaddewo olwakutaano ng'abazungu bagenze mu gundi mu Abamerika babadde wano wa mu Alaska ne bayita Abanigeria bahise abantu babiri Abanigeria Abanauganda Abanagana Namibia Abakongo Alaska ngo natolo tuke Russia mu Amerika ne babeetonde ne babagamba nti mutusonyiwe ebyakolebwa bajjajjaffe okubatulugunya n'okubaconya bo bano Banauganda abali wano babawanda amarusu waliwo pastor gwe naraba yali ewaffe nehoyima can you imagine yakubanga abantu ekyobooko embooko abamumanyira n'abakola ensobi nabalabako naye banange bakabaka abedda wasalwa nnyo kubanga mu biseera by'abakabaleega nti nosensi oyo waliwo ebintu ebinnuma n'owulira nti Muteesa yalwana yaleeta amataara okwo yagenda e Bungereza n'araba amataara n'alwana simanyi bakabaleega babawambanga babakolanga ki naye bakabaka abaliwo bata n'omuntu kabaka n'asigala nga yeebasa otulo mbu yennyinimu. Oli abadde abuuza ekibuuzo nti omwana we batamugeme ebyo bipoliyo abeerawo oba tabeerawo? Lwaki tabeerawo? Nze siriiwo. Gwe tebakugema? Nze bangema ndimbwa. Bagema oli muntu balabika bakugema nga tomanyi. Nze bwe tebabinkolako. N'ekirala okugema omwana wabeerangawo emiti. Waliwo abantu abali mu byalo eyo Kapchorwa Karamoja tugende Karamoja ndaga abaana be bagema tebaliiwo. Amalwaliro go gyegali nga gavaawo naye bali mu Uganda babagemawo tebabagema. Bano basitudani bano ba Ukraine na Barasha oyo gwe basitudde Black Madonna abananga abadugavu naddala Bannayuganda mulimba ata zennyini oyo Madonna oyo mulabo we abo abamusitudde abo abeekirevu kuliko ne bajjenero naye n'amala ajja wano olabire abadugavu abasirusiru bamusinza ne bakola buli kimu kyokka ono asinza Black Madonna mwe biyumba byammwe mwetiseemu biri bimali ebyeru bye babazanyira mu security. Njagala kusiibulira nno oyo paapa akisinga ani oyo aliwo oyo ani oyo oyo ani oyo gwakisinga oyo ndoza tujja mubaterayo ku YouTube akisinga ani oyo oyo bwoba omulaba mu kala y'abazungu mulaba mu y'abaddugavu kale papa kwatava era nabadde wano ne video ya gundi bazeemu ne bagimpeereza wano video ya Vladimir Putin. Vladimir Putin ye mwennyini guno wano ng'akulaga katulabako akasembayo at least oyo Vladimir Putin president we Russia tanafa waali mulamu abikula ani oyo katulabe gwabikula ne bwoba toyagala kusoma oyo akuteereddeko Black Kristo ne bwoba toyagala musoma ani oyo gwabikudde ani oyo Black Kristo Black Kristo yani ebyo bifaananyi byani ebya Yesu oyo ani oyo
oli mama wa Yesu. Leetera ekifaananyi kya Madonna wali. Mama wa Yesu ye Madonna. Ebintu bino bwe mba mbyogera ebiseera ebisinga nze mbasirina bwe nvuma wabula ngezaako okukulaga. Kugambe ngenda bitemaatema tugenda kuddayo tutunuulire Fort. Tugenda kutunuulira ku bajjedaka, tutunuulire omuzungu omuddugavu wawe yasuulira. Tutunuulire omuddugavu wawe yasuulira Step okubanga addirira adde mabega. Abasinga obungi mwavu wadde lwa butagoberera. Bwe bagamba nti obutagoberera tekitegeeza nti olina ogenda musabo osamire. Omulabo kino kyekifaananyi kyeweetaaga mu nyumba yo. So saani. Ono ye Bikira Maria gwe baakyusa ne bakuteerako oli omweru owaabwe. Omulabo mulaba. Ono ye Black Madonna original ng'ali ne Osiris oba Horus. Olira bwe mba nteekako Ate ffe gwe tumanyi nga owa Setaani. bwe mba nkuteerako kano kuteerako ne ka Osiris. Ono gwe weetaaga mu nyumba ye, koobe musiraamu, koobe mukatuliki, koobe mulokole, koobaani. Anti abanaddiini abo gwe bayita owa Setaani. Omulaba kubanga wa black. Okay. Kati bw'aba wa sitaani kitegeeza naawe oli sitaani. Kubanga si kiwande Katonda yakutonda. Naye oba abantu naye kambuzi obusiru buva ku ki? Soko ombuulire njagala kusoma ku DNA ey'obusiru. Obusiru buva ku ki? Just mbuuliramu. Era buva wa Katonda. Obusiru buva wa Katonda. Kitegeeza Katonda w'abali gwe basinza. Bannayuganda abalala Katonda gwe basinza ono w'abalokole biki yabawa obusiru. Kubanga tewali njawulo kubanga omuntu eyakuleetera Katonda ye kyaki erimu. Gwe lwaki kyokka abagendayo no baasoma. Omuntu watuukira okuyimira n'agamba mpa ekimu 10 n'agamba gwe genda Yesu ajja kukuwa. Nga yasabye gwe. Nga yasabye gwe. Omanyi we nali omuto nga nkyali mu Kagadi baatugamba nga Kampala wali abagezi bokka. Neneerabira nti nendowooza nti abagezi abasiru tuli mu kyalo. Onfuna? Nalowoozanga nti abasiru tuli mu kyalo naye ate tuuka e Kampala. Obusiru we butandikira. Endongo nnyingi. Ate abali mu kyalo ate be bagezi. Kale ssebo. So ebintu bino bye baakola mmwe abatayagala bifolonga lwa nsonga nti mmwe abeeteekamu kyekiri kyongambe nti tunuulira bakabaka abaaliwo edda owulira nti Muteesa yatambula n'alaba ebimu ebintu ebitulemye okukulaakulana. Bakabaka abaaliwo ne bwe tudda mu G9 kudda wansi bonna baali bayiribi baatobanga baatabaaranga. Nga bakaguje. Bakabaleego oyo baamutambuza ne Muteesa okuva wano mpaka Kenya nga baagala n'obbasuula mu bizinga ne babajja wano ne babatwala ne Togo. Togo eyo mu West Africa Muwangwanguse. nga babawalulira ku njegere. Abo bakabaka. Saawa ya leero bakabaka abo abaabonaabona Bakabaleega baali bafiirira okulaba nti banaansi baabwe tebaabeeranga na kulaba nti ennyonyi gye ziri baali tebazimanyi. Ebizimbe kaalina baali tebazimanyi. Naye baarwananga okulaba nti abaddugavu basigala ku ttaka lyabwe n'okuba n'eddembe lyabwe ng'ebisolo. Ne bw'oba tosomye naye ng'olya ng'onywa ng'osigalawo. Saawa ya leero tuli mu nsi ya buli muntu ayagala obulamu. Ebikolobero babikola, teri kabaka ayogera, teri afaayo, teri asaka. Ne Museveni ne bwabaako kyakoze bwe tunula ng'omukyama. Abantu bava eri ne beekolerera olumala okuzimba mbu mukulaakulanye. Bakatikiro b'abakabaka bonna basigala ku kakaffe mbu tubakubiriza mukole. Tunaakola tutya nga tetulina sapooti ya kabaka? Bakabaka be balina osooka okutabaala ne tulyoka tugoberera. Tubasiibulire wano Mwami Matayo. Olunaku olw'enkya bwe tugenda okutunuulira ebyo by'Abanyamulenge abachwezi. Just wano njagadde okukakasa nti twakomyewo naye sofa bye mbadde njagala okuyisizaawoko okutunula. Abalina ebitongole ebitwala abaana ebweru era bino byonna mbe babuulira mu abaana mwenna abali ebweru. Amawulire ag'ennaku oba agatasanyusa
wiiki ejja gavumenti egenda kuwera ebitongole byonna bawa nsonga ki kuba ziri ebitwala abaana ebweru naye Uganda tunatuukira lwakuba nti kati waliwo ebitambula waliwo geemu ezizanyibwa 227 tomanya wandibaayo ekipya waliwo geemu ezizanyibwa 227 wandibaayo ekipya naye abakulira ebitongole byonna abaana bonna ng'oyagala teekamu omwana okutwala omwana simanyi osasula ssente bw'oba tonasasula soka oyimirizeemu ebitongole bagenda biwera bw'oba obadde opulaninga okutravolinga okugenda ebweru ebitongole ngambe byonna bigenda kuwerebwa tebakyayagala twala baana bweru gavumenti erowooza mbu esobola oba managingira wano ekitasoboka kubanga sisitemu ya gavumenti mugimanyi bw'oba obadde ng'ogenda kugenda wabweru tonasasula ssente soka olinde mu wiikisi 2 osooka olabe gavumenti kikyezaako olunaku olw'egyo nabadde ku mazzi eyo nga ndaba be bapulaninga wiiki ejja saawa yona mugenda mu 8 then akasembayo keekano keekano naye kankawunzikebwe nti olaba wano eno ya Africa ya leero eno ya nkya naye neyenkya eri mu particles so light lwakuba nti wano waliwo light nyingi eri mu white ngenda kuba bukubi kafaananyi abali ku TikTok omuyinza obutakalaba bulungi ngenda kuba bukubi kafaananyi nja kukabateerayo ku YouTube ojja kukalaba kano okateeka wano kaguno omwaka okalaba nakakola 222 mu gwe 11 nga 11 ogw'omusanvu we nakakolera kasike ekikano lwaki nakakola mu guno omwaka oba mu biseera bino kitegeeza nti gavumenti muleke kwerimba nalabyawo nga mulaga babloga bamwe mbu mugenda twala ekibuga nakasongora mugenda twala ekibuga nakasongora capital city bagenda gizza nakasongola kakati gavumenti obutabamala maanyi n'obutayonoona ssente z'eggwanga mufune ebibuga ebimu ku ebyo muba muteeka ssente mu bikulaakulanye nakasongola muveeyo temugenda teekayo kibuga kibeereyo era ekyo kyo bwe kubanga kufuga kati nange eyo ngenda fugayokko kale owulira otya ng'oli President Museveni naye nga nakasongola tugenda teekayo ekibuga era kasongola eyo Africa egenda kweyawula wetunatuukira 23 ekkubo lyegenda oteekawo bw'otunuulira mu myaka gya 1600 South America oba continent ya Latin America yonna yali yeekute ku Africa bweti Spain continent ya Europe yonna yali yeekute ku Africa bweti walabye abavudde mu Spain ne bayingira mu Morocco bayiseewa bavudde Morocco ne bayingira Spain tebayise mu mazzi bawuzeewo edda yali continent kilomita 14 okuvanga wano n'Entebbe amazzi abazungu baagana n'okuzimbawo okuva Morocco ogenda mu Spain ovanga wano ndowooza n'ekajjansi oba oyingidde Spain oyingidde mu Europe baagana n'oteekawo olutindo abazungu olw'okuba nti ffe tuli baddugavu edda yali bweti naye olwakayotiki era ezize nga zibeerawo yeeyawula kakati tuli mu kutunuulira Musisi yabadde yasookera Venezuela yavudde n'agenda Colombia sawa yalera amataba gali mu America gali China tebabikulaga bwe ngamba nti gavumenti enakasongola toteekayo kirowoozo kyonna bw'oba oli minisita simayo bogenda lwana na butonde enakasongola kankuddiremu gwabadde yeebase onfune bulungi waliwo enjatika zigenda kutandikira Craig Albert ehoyima ziyita mpaka Congo zigenda kujja zabuluzeemu nakasongola ziyitemu mpaka Jinja zikwate Kenya wakati mu Nairobi zigende mu Ethiopia kati gwe bwoba minisita nga weerimba mbw'ogenda kuzimba nakasongola President Museveni osobola ofuna oba Hoyima oba Mbarara Jinja oba Jinja oba Mbale oba Gulu oba osobola ogaziya Kampala oba oteeka kibuga bw'oba weerimba nti ogenda zimba nakasongola kale bwe kiba kirooto
kisiimule mu mutwe okyejeemu oba gavumenti ekyo ekirooto ne babuloga mwenna aba planning ogamba nti bagenda Simba Nakasongola ebyo ne video ze mwapostinze muzijjeeko ku internet muloota bubi ekyo tekiriiyo Nakasongola teriyo we mugenda teeka kibuga era n'omwaka 2027 wagenda tandika kuvaayo omuka mu ttaka mu Nakasongola mwennyini omuka mu ttaka nga gwokya ogenda oyita mu nsozi ezentonotono eziri mu Nakasongola eyo mind bwemanga mugije ne mawulire temugiragana bantu Nakasongola teriiyo egenda kwatika yatika bweti future ya Nakasongola teriyo ekyo ne gavumenti ekyo temukiddamu nakirowooza bulowooza mwali mulina okusooka okukola ki okusooka okumanya awantu agenda obanga tewayitibwa Uganda egenda beerawo tugenda mu buzinga nga bwa Indonesia ng'osala amazzi oba ennyanja n'olyoka odda mu Uganda ndala era kiribeera kizibu mu bukulembeze obujja mu maaso obukulembeze bugenda kudda mu Bwakabaka myaka emeka okuva kati olowooza emeka olowooza tetubulayo emyaka nga 7 ensi okutabanguka buno obuliwo obubonero mumubirabira Venezuela ne mulowooza biri eri ewala waliyo musesajja wanne e Uganda tubasibule mwema so gavumenti Nakasongola temujja kuzimbayo temuteekayo na ssente kwonoona ssente ekyo era n'ababadde baagala aba planning ogenda ogulayo Nakasongola mbu simanyi gavumenti bwenejja mukwata amataka mukola ki mind eyo mugijjeemu tebiriiyo era eyo bwe buba butonde kati nze ntegeerayo eyo future mulaba bweruma olw'obutaba na future singa twabadde mu bazungu olwo singa bantuukirira dda naye kambegerekereze ngendako mu research ngenda kutunuulira ebintu ebimu then olunaku omwezi ogujja nga 11 tugenda mu kulambula mu area ndala era project zino tujja kuba nga tutambula nga 11 omwezi ogujja tugenda Biharwe tugenda kulambula almost the President Museveni gyasabira Biharwe wewava n'amaanyi gamuyambako kubanga afuga ebbanga eryo lyonna wetugenda naffe okusabirako oba okulambula bwe tuva Biharwe tugenda kusasula kulambula ekitagata ebushenyi kutuwa yemu tugenda mu bifo bibiri kutuwa yemu so gona ayagala okubukinga tugenda mwezi gujja nga 10 ojja kuba Lwakutaano tujja kugenda tukomewo ku Sande tugenda mu bifo bibiri tusokera Biharwe Mbarara tuveeyo tulyoke tuwolekerewa ekitagata sente za bulijjo 20 mwezi so gwe wenna aliredde okugenda ojja kuba obukinga ng'obudde bukyali ojja kuba okubako eno essimu oli waddembe okuba ng'osonda mpola essimu yiiyo n'obukinga ng'obudde bukyali ne tugenda okuva wano okutuuka nga at least nga omaze okutuusayo akasente tugenda okulya ezo sente ziriko transport kulya kunywa kwebaka kusasula tiketi ebyo bifo babisasula kubanga temulowooza nti bwebiri nti tewaliwo babirongoosa oba babivunaanyizibwako so tugenda mu bifo bibiri kitagata Biharwe 25 ogira osonda nga bukyali bwe tugenda okubukinga then mu mwezi ogw'ekumi tugenda Jinja River Nile ogw'ekumi tugenda Bunyoro okitegede bulungi ogw'ekumi bwe tuva Biharwe omwezi ogw'ekumi tugenda kulambula Jinja wengenda okutandikiza tulabe kubuulire history w'Ejjinja atandika atya myaka ki banga ki Aminirenas batandika okukozesa Jinja oba Obwakabaka bw'Ekuushi butandika okukozesa Jinja byali biseera ki kankwerekereze olunaku olw'enkya katandika okulaba Abanyamulenge biki bye bakolanga mu area gye tulimu Abanyamulenge bankya kale tugenda tandikira olunaku n'abalwankya abadde asaba ennamba ya Mwami Matayo ennamba eyo ku screen kuno kweri
era okumulaba ojja kukola appointment namba esembya 40 tusangibwa Kasubi ku kizimbe kya Princess Complex e Kasubi ku bitara oba otuuseewo ojja tunula ku kkubo eryo erikkirira e Makerere ekizimbe ekyokubiri otusiŋŋaanibwa ku fulo ey'okubiri manya ze Stone M tugenda tutandikirawo olunaku ndowooza lunaaba lwa UG Now TV disclaimer. The content shared on this channel is for informational and entertainment purposes only. UG Now TV does not guarantee the accuracy, completeness, or reliability of any information presented. Viewers are encouraged to conduct their own research and verify details independently. The channel and its creators shall not be held responsible for any actions taken based on the content viewed here. 2026 UG Now TV. All rights reserved.